muganda mukulike eyo ewa mwabadde Luweero mwabadde wa babadde Nakaseke togamba twa nde ndi fake friend kirabika ati ba fake friend yabalabira emikolo ku state kuku yakikoza ati kuku kiyatukoze tuli banyivu era kuku nga we yagamba Tamale Junior nto omukolo gwe ogwokukyala gulina land void naffe mufu afa tugal gulina land void tetwabaddeko muleke kugira tetwabaddeko twagulabidde ku status what nga tebyakwebba bwebbi temwabadde ne Sunday Nation twabadde ne Sunday Nation nga alina okujja omusajja oyo nga tutaddewo n'ebintu totusanze jjo nebasanze kati nagamba ati ng'omukulu atugamba ajja tukole wano kumbe byalinnye kiro saawa 9 ogw'ekiro ng'ali Nakaseke yabadde Nakaseke Luweero Nakaseke pozi Luweero yawo wonna wonna Nakaseke yeeyo omukyala teyaze ku national ku Sunday teyazze twakanye kulinda musajja tumukubira essimu agamba ntuuka kumbe eri emikolo gigenda mu maaso yabadde abalaka kyalo naye kwabadde kukyala kuba kwa bantu batono so kitegerekeka bamutuma abantu bataano ab'essimba naye abantu abanyiivu tuli bani tulinga 300 boys dormitory akuna tale talk and talk show kwabaddeko omuntu omu tetwatuukanye na bisanyizo beyabadde yeetaaga yatuteko omukulu ate kati ngenda kubuulira ebisanyizo nkubulira omukulu ye yagenze ate yabadde omu yekko w'amawulire ali mu mawulire yagenze abamawulire nedda soko temeteme ekintu nga kyabadde nakulabyo kikasuka ng'okiteekayo twalemereddwa tuukaganya qualifications yateekawo tulina meeting gye twali mu ndowooza mwezi nga gumu naye nga tetumanyi buli nate emikolo gigenda kubeerako olwo lunaku olwa yesterday ffe nga tulowooza kikyali mu maaso naye nga qualifications tukanya musajja kutubuuza yatubuuzanga kimu qualifications amulimu bank account balance buli omu ng'ojjayo toka ntoko Medicaid Jenkins Mukasa Batibadero ne mukulu Edisendi ne bajjayo eno Sunday National Address ntambi ngekikuyo ntambi ne Shalom bank account zaffe nga ziri mu negative nze ne Shalom kana de bank account yadagala kutwala abantu nga babinojjo abagenda okuweesa omukolo ekitiibwa nga baba bakubye oluseke osituka Nation Media Group no yabadde yali omukwabo jukira jajja badde akolera jakyakolera ba Brian bonna ne baleeta bani ba Bule ba Faiza teyatute bina bedi lete yabadde ko doli ni nasasira yandi kuto yabaje bank account ngate kuli ekyokubiri yatubuuza do you own a house or you renting nime okukyala lwaki obuuza banne ebintu bagenda ogenda nabo agala twala abantu abachi ab'omuzinzi kati ffe bampangisa ntambi Brunoke ne tuvaamu lirupazo lunnabe yatugamba yakyazimba pazo nga soko malirize awo ntugana okuyitawo ba Medicaid are you married or cohabiting yataddewo ebintu bingi byonna miteeko yakufuna abantu abataano the magnificent 5 batwala bebamutuma bataano alenga naye kwali kati owokutaano kati nga yeetaaga abantu aba bana kwegamba n'agamba bano bakwano bange bonna okusinga okunyiigira kati sikanteekewo qualifications tulaba criteria ani anazimeeting building oba renting nga omazeo are you married oba cohabiting ate nga marriage ya church yagamba ayagala twala bafumbo mugende eri maka ga buvunanyizibwa kati aba bali married kati by church kinga mubani mufe okulaba anatali mufumbo mufe na mikwano gye Faiza namugamba naye bali bansiba mukawo bimanyi akati Faiza taina nice najira nnyo Dolini nasasanaga bajjo yantwala ku date ya blind date bina baby namugamba ne kasuku my brother let us not go there
Shalom ali mali. Shalom ali simpeta. Wachi. Tukyali mukyala. Shalom naye yakyala. Nga bagala wampeta. Ni Bruno K. Oh, Bruno K naga kati omanyi munnango omukyala oli owe mukono. Musajja wattu. Puzzle liru puzzle nagaba nenze kasuku y'abakyala ebyo ebyabakyala nze munnamasaka waabwe Suna Beni sajja Suna Beni naga nze mutabani wa mama Kayondo nze ku bizibu byenfunye n'abakazi kasuku era okyangamba mbuno marriage Tamale Junior eno Aliana Sebunya eno bichinga tayita musajja wattu ono wakatolu bwama Julius ngali mukimu bweza tuvuga mu mukyala aliwe empete eriwa mali certificate eriwa awo matuyita watu sekunze musajja watu niba ngamba mbwate mukazi wo nakafuna mukambwe ale mbutakukiriza na kutambula muganze nalikiriza niwe mukyala kituufu ya mukyala wange yanfunira n'oluga wamujja oluga lubera mu nsonda mukyala wange waawa mukambwe alina oluga Mbanga mchalo mbwa jira iye takukiriza kutambula era ne ba boys dormitory tayagalira ddala ate abakazi bonna we batyo bakazi ba mikwano gya Facebook bonna byebimu tebagalira ddala akwagalawa waka PlayStation we DSTV we olagawa timune njagala kunywa kabia amu fridge kako mwekali tambi nawe leka omusajja olina mukumanga mwana kumulunda woyinza musobola fa basajja tulinga bana tuonoona kazi abera wa mkazi aliruda wali jali ngebuza bashalom baba gobayo shalom bambo wakajaje era mpitire eri ne wiso alina wiso je namuwa tuoboje waka fuwe mirundi ena awo nentegeera nti shalom tayingira Wala na si chayingira parking no gumbe gasaba ngamba mukazi wo muzivu tanzika aje nikati emikwana jimanyi jonona ate mjonona jonona basakona nabo what tayinza basiga sinywa sikola ki tolina nayo mukazi ye muri agambe kankume ekintu kyange wano kimbere wano abakaza bitufu naye mbinyumirwa njagala nnyo fugwa wabo oli mu depression ni ddala nedda binyuma kakati awo nange nenvaamu ne babuuza do you own a business oba weeyiya kasukoolo afunidde magnificent 4 abasajja ab'embavu batwala kati abasinga nga tweyiya n'abuuza ekirala emyaka age bino nga agenda kubigattamu emyaka kati abasinga tuli mu 3 28 emikulu mukko ntutwaleyoko ku musajja nebagamba enamu kakati nekyasembyeyo are you reputable in the society joli jowangalira abakogerako biki era we yakozeemu nafuna abacus nafuna ruler nafuna geometry set n'agattagatta n'agabiza n'akuba pie chart nga Edison ya iseo Eddie yagenze yeka muba mufefe nawo Eddie gobatu emyaka agituukiriza Uncle Eddie emyaka agituukiriza musajja mufumbo wa church musajja alina amaka egisuka kujaffe egisuka kwa 3 kati ye Edison 50th floor tutwala omusajja nga gumidde yes tanaba Uncle Eddie baddamu atabaliwo nga fira alangirira lutaya sajja waddamu kati natusuuka Edison nakolaki nayitawo nafuna n'abooluganda be 2 3 nekyedomola nezikwata ekkubo paka Nakaseke okutuuka Nakaseke emizire gyamwaniriza ebitooke Kasuku bamusimbidde ebitooke nga kilometers nga 4 bino ebitundu Kapeeka Semuto Ngoma Kinyogogaawo yonna nga bagambye omwana wattu ajja nesemanenge no yatusazaako n'enviiri kwololo okutaano olwomukaaga natusaza enviiri ebirevu tumugala musajja obwa kumbe tumuwerekedde buwerekezi nekusala kiki ekirevu tunoonyeza engatto tugana omusajja ono engatto zayagala kiki kumbe omusajja enkera ku sandage atugaye mugende ku Sunday Nation nzija
kumbe omukulu yatuusedde ekapeeka emikolo gyagizedda gitandika kyabadde kiti ekintu kaakati wamaze okusanyalaza ekitundu bonna agayana omwana wattu tulaba kuki kaakati awo eno cameras waliwo ekyabaddewo kye baŋŋambye buli ajja nga ku saidi y'omwami kamera ateeka mu kasero kamera ateeka mu kasero nga yamaze dde opangisa abagenda okugukwata baadde bavudde saidi za Namibia abagenda okukwata omukolo exclusively era ebifaananyi bye mwalabye bano abazze ku mukolo abatonotono bebabbiridde naye ba Uncle Edison bonna essimu muli era official video ezigenda kufuluma jaziwuliro jaziraba naye abantu ku internet bonna tekyabalese kyekimu abantu banyize abakazi banyize abakazi abamabina ate banyigide bulijjo omusajja agamba abakazi abamabina sivaawo era nga bonna bamanyi future gyeri hope gyeri ekyabaddewo omukyala wa Kasuku omukyala mulungi nnyo figa yeeyo abantu ne bagaa kakati ffe abamabina amanene nnyo otuleseewa owetayina era ne bakola petition mukyala ye ali awo bambi mpola gwe yasiima ate Kasuku kye yasooka okumanya yamanya abantu be baagala kyabawa public tumwagala kiki ekitambula nga agenda ku ekyo musajja ali very comic naye nga ate is a very serious man ku kya family very dedicated very loving era omukyala amaze naye ebbanga lya myaka 8 yes mazene Angela myaka 8 abadde bagenda kukuza 10 228 meka 226 badde aweze emyaka 10 arudde naye yes arudde naye so amwagala nnyo bambi era gubasaza mukabonswa nnene era nze ntera obbala balabakaawo neŋŋamba yono Kasuku ate owa midi nga mulala eno waka musajja wa Simbo abaana saije omusajja w'abaana be mukyala we kumulaga laavu okitegedde ye tebamugaana bamugaanakaawo naye ndagenda nfune notice kaakati awo abanyiize bakoze petition ne bagiwa council Nalukooya abakyali 10 abanyiize abamabina be baleseewo bagamba kakati mu kifo ekyo10 Gloria Buji yasembye okulabwako ng'ali mu taxi asika bifi bya nkoko walabeka video ng'asika ekifi ky'enkoko yabadde agenda abalala bambi yadde alinayo oluwombo olusaniya atwala yataddeko kuguno omukono gwe Desire Luzinda ne bano twewuunya Desire Luzinda ate man of God Reviction twabalaba ku mukolo ku concert embalala bamubuuza Desire lwaki mutukweka omukwano gwo ne Reviction ate omukwano gutya sibaddange wansange nenga omukyala yalinnya ticket najja mwali wano nayimbira ku bbu sigiza byadde naye yabyegaana Desire nene tugamba nange nosaza ne tiketi najja nayimpa glory be to Jesus ekyabadde embalala ku Gundi University in kyabadde kika kahale naye ku mukono gwe bagufunye wini nwaji nakanwaji njogera ku bakyala abamabina abagambye kino lwakyo Kasuku lwakyo owuddise eggwanga si basanyufu ti oba yagala abamabina si basanyufu wini nwaji nassaako omukono Liani Nakawesi Liani tomujjukira omuyimbi Liani the artist ne nassaako omukono Kasuku nange ndi bwamabina lwaki mwatulese Kalo Nantongo Kalo yagambye wadde nina ekivulunga 6 ku Lwokutaano luno nenanga omukono gwange guugo lwaki abamabina mutuyisaamu amaaso olwo omuntu agoyingewa tugoyingewa Kalo wabuuza Jasmine naye wuuno n'abawanuka omukono gwe guuguno naye complaining fa abamabina natuwasa nga teba best friend waffe wati tuddibwako ana natuwasa ba ex bani
nasako omukono Laika Music Laika Music omuyimbi omusheshe ayina omubiri eyagamba muno waliwo omukwano gwe yamugulira emmotoka eyebbeeyi just nti mukwano gwe bukwano gwe tebeerabanga nako akayimba ke katambula kate ayina obuyimba awo ennaku zino sikyajjukira nasako omukono Laika Music Bina Baby ne Doreen nasaasira nabo banyiivu nnyo tukoze naawe ebbanga kuku kuva ku ddembe ya bitatuule negati ba complaining ekyawo twaki tuleke fanya n'atuwasa amabina byabaki ebyabajjo munaye yamutwala ku date awo ne bajjo yagamba nti yalagala kumuwa katale ave ku lujja Doreen tebyali byaddala mbwera bajjo yasasulwa akolere Doreen akatale ave ku lujja bajjo yabyogera wiiki ewedde mbu byabajjo si byange tegeza talina musajja mbu alinganga gundi Rebecca Jingo yayimbira mbu noonya musajja atalina mukyala neeyuna bambi sirina tabu ndi wano sirina agamba ensi enkubye n'enjigeera ngonze n'ensimbi tezitutiisa tujja kukola mpola Doreen luyimba kati lwayimba ennaku zino ensi emukubye n'ayigeera agonze n'ensimbi tezikutiisa mujja kukola mpola Doreen luyimba bwayimba talina anoonya musajja Doreen nasaasira kinyabo bambi kinyabo kikazi kirungi kisoboka na andi ulimu patience you have to be patient she will one day akyali mwala muto very young girl si akola gundi program ya love kudembe yali ku KFM yes akikola ate okubanga agikola we batumuganga teyeganga teri muntu aweereza program ya love ateredde mu bufumbo waludova ngani ndeka awasoma mabaruwa munange Aunt Titi jagalo nya katongole kinasoka zunza oyo pambi senga Titi kati waliwo oli pambi Becky omumanyi kyenda mukaaga katonyeze 3 BTFM pambi Becky nafunye omwami wange nesimanyi oba nkyakala saba mpe ku magezi naye nga naye Kapale yamugendako Kapale yali baba Rebecca Jingo ate nawuli ayisabi joji isabe ne najja n'agenda tebateredde nabo baliyo bakaba maziga bambi abebiravulavu bonna kiki nono wa CBS nawuli nayeera naye byanti bambi bonna bali awo nono mumbeji ali ku CBS ali kuki omumbeji ali ku CBS habambi Princess Sheila Vanungi bebo beautiful but not lucky yafuna nwa lekana ale mikolo twajulirako twagala mikolo confirm mwali bambi mukazi kigana kiche kigana ndozo olumu Theora asukka mu ebintu nenga ate wali ku ground kirala ku ground biralamu ku ground kye kiriyo ku ground waliwo ebifuga we ebirala katojje ngo ina advice nyingi nnyo amagezi go wabanno nawo ogeteekeko kuba abantu abakola love shows tekuli ateredde ba Jacob Mpozi yali agikola yali agikola Jacob yali agikola musajja watu ne kati yasigaza muwala we ba kiki kigana ku ground birala mu Faruku ground birala kivula ne basenga abamu bonna era basenga bamala kuva mu bufumbo ne afuuka basenga ne babulirira senga basenga tebalina basenga abasenga senga alima namakula yakolako basenga ku Delota oyo sisse yabukolako senga nantume Justin si byangu ku ground kirala senga inakuba mu bufumbo senga inakuba nga tali mu bufumbo senga ndoze kisenga buba bwongo bu advice joga bayenkulu I think kuba obo senga nandujja yali mazina ge bambi awo nawo fu ne bakojja senga wa TikTok ogwempulira senga wa Lugambo oyo wa Lugambo ateka mbuddole kijje kitya nti bawo tebayina bantu kugambi wali bibeera birala mukko nenga ate abakyala abatono bo basanyufu bashira price yagaye kasuku kyekyo mwebale kutulowooza kufa abakyala abatono
Shira Price ali happy obukyalo obutono obwo bulimu ekyama bangamba ate yalina omulasta yalimu omulasta n'amulekera omwana Black Man ye Black Man tabanuwe bambi birala ali biki Shira bambi akuma mwana we mubalala bejize Suna Bey bakiriziganyizza Suna Bey amwagala bagenda ku musaayi ku lwokusatu yaddala nabiwulidde tewali agamba ku side zombi wangamba mbu Gishu wife akuli Gishu bajja tukuba mukwano Gishu oba owulira kazi mukambwe bagamba ni Gishu wife obago Miliki Bey bombi bajja bakuba Miliki Bey ne Gishu wife omukyala mukambwe ate shagiraba Miliki Bey jali ku kyondo ali ku kyondo ne Gishu ali ku kyondo Gishu wa ku kyondo choko mwana alina olugambo babijja wa amatu gali wano Gishu ali ku kyondo ne Miliki Bey ali ku kyondo kati ani kwoyagala ku bombi jagala mukyala awewaka mukwano nkwagala beke ya social media ajja kasalamu bwati musanga wali ku screening akatadde katu ne remote apose nzali bino biki ate munange script galamira bino siri tu tondetera bizibu mubayala abakyala abatadde ko omukono bisambi bitereka naye ya complaining nze ffe bani abanatwasa abakyala abanene ali single no dancer wa Gravity Trisha Woods na complaininga naye kakasuko kuko wazabanga tukukulisaayo nnyo muganda waffe kulikirayo ddala walaza amaanyi tuwatuswaziza ffe mikwano gyo gye walese twabadde eno ng'ebintu tubiraba bulungi nnyo era nga tuwaga tukusanyukirako ko katulinde omukolo omunene ogw'okwanjula ogukimanyi tajja tutuleka ogwo tujja werawerako kukaba n'agenda tujja kugenda tulinde embaga mukama balibeera asazeewo eneemenya ebitooke so kuku kwagaliza mirembe myerere Angela bulijjo yatokosa Angela sigamba wasiza maani si oyo Angela Katatumba Angela Katatumba ate Angela Bassett oli actress wa America yali mu Olympus as foreign nedda ono Angela Katende neba ngambo wala kasta bagala nnyo omusajja nga mufumbo bamuyikiriza nnyo batuyikiriza akutandika bantandika naye nze mbagamba kimu mukyala mukambwe omukyala omutya toyinza buti ali bikiye yasomerayo Russia amagye wamagye era nategeera akamukyalawo wamagye kubanga mukyala watambi kimu bibiri nera ngendi waka yeyali nsobodde ekambwe kati tokyagenda nammabaati sigenda ngenda ukolera ne birthday luli nagikola walabikako ewaba junior netukulinde ewaba junior twaliyo babiri ewaka nga tugituza neggwa teyaggwa tewatuyita nabalabako bulabi alina CCTV kamera mukyalawo naye ata abimanyi abasajja babba songa batomulunda neye nokolera mukyalawo birthday notatuyita ffe bakawuli nayita abalala bawakametisibe nembalaga nti nomukyala mukwano gwa mwemwagala twaviolate nga bukimu ne bannaa tubonyebonye n'omukwano guno otuula otuuka n'otuula Sifaruuku n'otuulira ddala nedda Faruuku ndeka mbonyebonye n'omukwano kanywezaawo ngenda kugumira buli kimu kale musabire naye tumutumiddeko omukyala Ntambi kati mu boys dome tulani addako kuba kati Bunoke twamuteekamu akaweta alimu akaweta yali asusa ozaala buli mwaka twaliiko gwali August tumutusaamu akaweta mwamuteekamu akaweta mugamba taata Briera kijamala nakkiriza nagamba okay ntugaa nzikakkanemu ekakkana netujja kwesegana bigambo
katukuteekemu akaweta. Okay. Junior yakoze omukolo gwa AI. Okwanjula kwa AI weeks zaali 2. Wale nedda kombozi demetu. Ndabe lulupazo olunna abesikati. Ne banga ne bati ya mara. Bati ya mara tewali kifananyi wadde kyafuluma. Yo yukali basajja abatuufu. Bati ya gukola.